Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe nkutu semakuto mulungi kwoli gwagera bazino okubanga otalaba mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo enajjo wangalira ate nkwebaza ne sekwebaza yina we bali kubeera ngo tugoberera n'otulondayo mu mikutu emirala gyonna okubanga ate ife tukuweereza ebya Elias Lukwago bambi bika by'amaziga wuuno ebigambo bye birese nga bangi bennyamidde era abamaziga amangu bo babadde bamaze okugakulukusa statement gyasembe yegamba nti kale mpe eddagala ndimire nfe neme kufa bulumi. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kuba nkimanyi buli omu ajja kufa naye ekibuuzo kiri nti ofaddi era nange oli asookayo busoosi kati n'olwekyo mumpe eddagala ndimire nfe neme kubeera nga ate nfa obulumi buno obungi bwe nnina nga nnyimiddwa obujjanjabi. Bino nno bikutte ku bantu bangi okuli balooya be okuli mukyala we abaana ab'emikwano ab'eŋŋanda n'abako bonna mwana tukooti bagifulumye nga bali mu maziga mmerere. Ebya Anita Among byeyongedde okulanda ono nno okubeera nga gasimbagana n'omulamuzi wali ewandegeya mu kooti emanyikiddwa obulungi nga eya anti-corruption oba kooti ekwasaganya ensonga z'obulyake n'obukenuzi ono no jagenda okugasimbagana n'omulamuzi omubaka Patrick Nsamba Wekasanda aliko ebigambo byayogedde n'aweereza mukyala Mariam Wangadi obubaka oboolyawo obutali bwangu. George Ssenyonyi Besekezi byayogedde era byagambye General Museveni oboolyawo bw'oba mugezi okutukunkumula owulirize. Omubaka bamuyise Gilbert Olanya ono avuddeyo n'ategeeza nti palamenti ye 11 kuli kwali kufa kwennyini gali masekati ga Geyeena okubonaabona okujjudde nga tewali bwogerero anti nga maama Anita Among nga yeefuula kirala mu palamenti muli n'antagambwako era nga munnaye gwe bw'omugambako oba onoonya ate munnange olukuzaalira obuwuka. Weewaawo nze Denia kuweereza nkusaba video gy'empeera like bwe like ejja kudduka emisinde mingi tukwekubulisa kino mwaso olw'okubanga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe watulanga gwe mulundi gw'ogusosola videos zaffe zino njagala okusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribing. Whenever you subscribe to this channel definitely it means that you're part of us. Kakati yawo tobuusabuusa twegatteko bwegasi like a mobile betutambula nabo mu nsonga zino bagamanyiga 217 wegulire airtime ne data wa like a mobile. Weewaawo wano wennyini wenjagala ate tusooke tutandikire bibadde si birungi yadde akamu n'akeddagala mu kooti olunaku olwaleero bambi musajja mukulu Elias Lukwago nga bika by'amaziga naye wuliriza ebigambo bya looya we Meradi Sseggona oluvannyuma lwa kooti okufa naye yandyagadde bamuwe eddagala afe bulungi aleke kufa mu bulumi. Kiri painful naye tujja kukiyitamu kubanga bwe luba lutalo nga terunaggwa tosuula ngabo kubanga wosuulira engabo olukoma twandibadde tusobola okuwummula ne tuluwummuza singa munnaffe abadde bweru naye ng'ali munda tetujja kuwummula. Famire n'abalala tubasabira. Omulamuzi abadde tasobola nakuwa biragiro ku ppiro y'omusajja bano gye baayuzaayoza ne bagisokoolamu ebyuma bye batasobola kuzzaawo kati naye ng'ate eri medical recommended baagitumya Bungereza nga ne bino tebinnabaawo omuntu ayinza ogamba baagitumiza kati sobola kuketta biri mu makomera. Ab'amakomera tolowooza nti bandibadde basoboka kwebuuza naddala ng'otandikira ku ye nga tonnaba kuyuza ppiro ya musajja yeemuwa ku tulo kati teyeebakira ddala. Owulidde kyamukisa mubi nti omuntu alina obulwadde obufaanana bwe butyo ate teyeebaka. Mu buteebaka oyongera okulinnyisa obulwadde bwe. Alina operations 3 ezirindiridde
operation y'okutereeza ebyuma bino bye bakyamya nga bamukozesa dduyiro obulumi bungi, operation y'okumussaamu ebyuma ebirala wansi mu lamba joints, n'operation eya wano hiatus hernia. Bw'owuliriza ebigambo bino byonna nga boogera ku bulamu bwa Lukwago, eky'amazima amatuufu toyinza bukatakwatibwa nnaku kukaaba maziga. Omusajja mu kkomera gye bamuteeka talina bujjanjabi, naye ng'omusango ogumuvunaanwa musango ki? Mbu miss prison simanya treason, wamanya kubeeko baana okuzza omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Era awo omukulu n'avaayo n'abagamba nti abasibiddwa ku by'obufuzi abo abamenyi b'amateeka tebeetaaga kuweebwa bbeiro kuba bwe bafuluma bavaayo ne bataataaganya abajulizi baffe. Naye ekituufu kiri nti teri alina garanti ku bulamu buno. Kyannaku nti asobola okuba mu mbeera ey'okkaaba bw'etyo. Nzijukira nti musajja mukulu Sheikh Umar oyo yavaayoeko n'agamba njagala Allah ntunuze mu kabuli ya Seggirinya. Seggirinya kituufu akaseera kaatuuka n'afa n'ava mu bulamu bw'ensi eno, ne Umar tafunanga mirembe ne guno gw'akaali mu kkomera. Oba oli awo omufu takyalina bulumi bw'awulira naye nga ye ataabuwulira. Nga bwe guli bwe gutyo, wulira Lukwago ng'akunnyonnyola embeera gy'ayitamu mu kkomera. In a nutshell, your worship, I am sentenced to death. I am condemned to death. If no rescue is made to get my situation addressed as advised by the consultants from Lago, it's a death sentence for me. And all I can say to Allah, if you are to take me, my Lord, the God who created me, kindly take me without a lot of pain. If I may make a last prayer, your worship, instead of taking me through all this pain, I be put on some palliative care so that I die a less painful death. Otherwise, the pain is too much. I know I will die. I know all of us will die. But I wouldn't want to die a painful death. I beg to pray. Wakati mu nnaku mu maziga, musajja mukulu Lukwago agambye nti nkimanyi buli omu agenda kufa era tujja kufa. Naye Oweekitiibwa Omulamuzi bwe mbanga nina okusaba kwange kwe nsaba okusembayo bye bigambo byange bino. Nsaba munteeke ku ddagala ery'obutwa eritta. Nfe obulumi obutonotono naye muleme kunzitira mu bulumi buno. Kuba kino kye muntadde ku death sentence, muli mu kunsiba amayisa. Muli mu kunsiba mukunteeka mu mbeera enzita naye nga munzitira wakati mu bulumi. N'olwekyo mumpe eddagala lumu indimire, oba mpisoze muba munkuba muzinkube nfe obulumi obutini naye nneme kufa bulumi bungi kubanga bwo bususse. Bwe twagenda e Mulago baddokita baba advising ne babagamba nti omusajja yeetaaga ekyuma ekirala mu nkizi, naye ate bino tebiriiwo. Ate era tebamanyi byuma ki bye baali bamuteekamu. Ebyo birina kukolebwa ba specialists abaakola ogwo omulimu eyindi era balina okuba nga bamuzzaayo be baba bakola ogwo omulimu. Naye munnange nga bba batatya, ate bo munnange abalabye ku bafa buli kadde ne bamugamba nedda ssebo katukuze eruzira. Ne piro yali yamuweebwa eri recommended, abasawo gye bagamba nti yeno gyalina okukozesa, baagimuggyako ne bagiyuzaayuza n'ebyuma ebyalimu ne babijjamu ebyali bimuyamba okwebaka oba oliawo. Naye buno obulumi Lukwago bwayitamu, we might call it a national cake. Everybody who is outside there, you'll test on it by the way. You'll have its taste. Like it or not. N'abo betulaba kyewuunyisa nti omusajja yali ow'amaanyi ng'Obote. Obote n'omulambo gw'okudda gwadda juzi wano. Baali b'amaanyi ng'ensi batya, naye kati ebyo ebigambo bijjanga byogerwa naddala ku bantu oba oliawo abakola ebikolwa ebyettima ku bannansi. Bambi Lukwago nkwasiza ennaku, laba vidiyo eno.
further examination and urgent attention by the neurologists and neurosurgeons who conducted the surgery in India, and that is immediate. It's urgent. So I was put on some kind of therapeutic treatment. They gave me pregabalin, at least to contain the excruciating pain I am undergoing. I am facing. That excruciating pain is being mitigated by the use of some medication, part of which is pregabalin, and of course some scrubs like Fofaston and others. That is the second one, Your Worship. That is not it. The third one, Your Worship. Yes? I said that is not it. I was saying that one requires immediate evacuation to India, and I should be in India by now. I need to be in India now. If gwe nga munnayuganda kiki kyolowooza? Omusajja agamba ku mbeera yokka gy'alimu kaakano yeetaaga kubeera buyindi ng'afuna bujjanjabi, naye ali mu kkomera. Bannayuganda Uganda aho wetuli. Ebya Anita Among birabika nga birabika okuba nga byonoonese. Labayo wano. In the 11th parliament, you couldn't say anything. She was acting like a deputy god. The moment you say anything as a member of parliament, you'll never survive. One, you'll never speak on the floor of parliament. You'll never go for any trip. In fact, you'll be seen like a thief, like a wizard. So in the 11th parliament, people were totally fearful. You cannot say anything. Any staff of parliament, my friend, you cannot even say anything. As a staff of parliament, you have to sit. The moment you mention anything about Anita Among, you'll be fired on phone. And the following day, someone will be recruited. That is also another area that we want the parliament to investigate. There are so many staff that were recruited in parliament. Just on phone. They call you, today you are a principal secretary. Today you are a clerk. Just things were happening in a very nonsense, useless way. Okusinziira ku musajja mukulu ono bamuyise Gilbert Olanya, si mutabani wa eyali speaker Jacob Olanya. Agambye nti ekyali mu parliament ye-11 bannange kiri kyali kizibu. Okugambye ng'okwogera obwogezi ku speaker ekyo kiba kimaze okugobya. Era ne bakuwandiikira ne bakugamba nti gwe nkya ne bw'otadda. Already twafunye dda agenda okuddira mu kifo. Nti speaker mwanattu yali wa kusinza Katonda wa ku nsi, Katonda wa parliament. Era mu bigambo bye n'agamba nti bwe mubanga mwagala kunoonyereza, kulaba nga mulinnya ku nfeete buli bwanguze, Akuriso Obole mubaleke kwatakira akawa parliament ne Anita Among, then awo tumanye nti kye muliko kya makulu era muli ku nsonga eya namaddala. Wuliriza. Parliament is terrible. And I've seen how other people were suffering here today. You know, the majority of those ones who were arrested, they were only being used by the former speaker, Anita Among. For example, she could ask the authority to wire money into your account. And after receiving the money, you must carry everything, not even picking 1,000. You withdraw all that money and hand it over to her without picking a cent. And today, they are now being arraigned in court that they are accomplices of the event. To me, the key suspect is the former speaker, Anita Among, and the clerk to parliament. The clerk to parliament will come in because no money shall be withdrawn without the authorization of the clerk to parliament. He is the principal chief accounting officer in the parliament. So why should we really
disturb those people. They are very innocent. They were only being used ignorantly. Some people were complaining. It is true, once your boss directs you to do something, you cannot refuse. Aware that in Parliament, they pay our people fairly well. Looking at your family, once you are told that please go and pick that money and bring it, you will never refuse. So let the two people be brought to book. We shall be happy as Parliament seeing the former speaker being arraigned in court. The person who is supposed to be in Lozera is the former speaker, and to clerk to Parliament than disturbing this poor for no good reason. Gilbert Oulanyah agamba nti speaker yakwatanga bano bakristo bole n'ateeka ssente ku akaunti zaabwe n'amala naga agenda ozigye ate nga tolina kujjako yaddo 12,000 ng'olina ozikwata ozigyeyo ozitwale. Jjukira nti bwe baba bakola research n'okunoonyereza okola investigations zino zonna ziba zeeyoleka bwatu nti ssente zino zajja ku akaunti yo era bwe ziri ku akaunti yo gwe n'ozijjayo. Kati oli abeera exempted speaker kakati ye kyagamba nti speaker bwe abateeka mu mbuga z'amateeka ne kiraka wa parliament kuba tewali nsimbi efuluma nga kiraka wa parliament tagisayininzeeko ziba zaatuuka zitya ku akaunti z'abano era okudda mu mikono gya speaker. Agamba nti speaker yandibadde luzira ku kadde nga kano era bo nga parliament bandiyagadde okulaba nga Aneta Among atemeza amabega wa mitayimbwa. Kasooka mpulire ssennyonyi wano katini. Simanyi baani abamuwabya oba ayinza okuba waliwo abantu abamwetoolodde abaga nti akati ensonga tugiremereko akalu ka kooti tukagirewo ddala. Kati obanga agamba nti ssemateeka tugiveeko tetukyali wansi wa nfuga y'amateeka. So ensonga eno nkyamu era nze nkubira omulanga ne bannaffe aba NRM nabo kansubire tebagiwagire kubanga nabo eyinza obbakosa nabo ensangi nomulaba bakwata ne babatwala mu makooti. Ssennyonyi agamba ng'oggyeko ekyabateeberezebwa okukwatibwa abatali bujulizi bumala kyennyamiza nti bano balwawo okuwozesebwa nakyo ekitali kituufu. Lwaki tusooka kunoonyereza n'obeera n'obujulizi obuwera kubanga obuzibu obuva ne kati abantu ne mubakwata abamu bannaffe bamakete bakalanzi baani bamaze emyaka 6 myaka 7 tebawozesebwa. Ayi tuyagala muwa akakalu ka kooti kati akole ki alagibwa. Mu kwogerako okwaliwo ku lunaku olw'omukaaga Pulezidenti Museveni yayogerako ati nti nga bwe batejjusa ku byonna ab'ebyokwerinda bye bakola abasibe bano olw'ensonga nti babikola okukuuma eddembe mu ggwanga. Ebigambo ebyo mabiwulidde bulungi. N'omanyi Katonda ono mwesigwa. Era olunaku lulikya oba oliawo bannayuganda balifuna obwenkanya. Manyi obwenkanya oba justice muna come in various ways. Oyinza obumanya oba oliawo n'obutamanya. Abamu buyinza okuba nakyo oluusi olulala ne buba spiritual olulala ne buba physical. In one way or the other byonna bidde eri omutonzi oyo Guludene. Honorable omubaka Patrick Nsamba Ushabe alina byagamba Wangadya. Bebasobola okukubira taata Natasha ne bamugamba taata Natasha tutuyambe omukazi abadde atuyamba omukazi abadde atukwatirako akoze bwati naye akakiiko ka Wangadya abantu bonna babadde bagendayo nga bakompulininga nga kagoba bagobe siri bwerabira bwe yagoba Kyagulanyi ng'alinga atatutte ensonga erimu maki makulu. Abantu bangi abagenzeeyo on serious matters nga ye tazirabanga ziri serious. Yatugambako litulekerawo okwekaabya oyo Wangadya batukuba emiggo batuyisawo biragamba tuli mu kukola ki okwekaabya. Kati naye akaliwo amabenyale mwongeremu akaliro abamulwana bongeremu akaki akaliro. We need a serious commission. Era nsaba parliament yenu bwebanga tuli serious ku nsonga za human rights mu ggwanga lino akakakiiko kalina kubeera part of the accountability committees kalina okutondemwamu abantu nga balina contribution gye basobola okukola ki okukola eri serious oba Honorable Patrick Nsamba Ushabe asekeredde Mariam Wangadya ku ngeri gy'adde akaabamu naganga bwe wagamba Kyagulanyi n'abannopo nti beekaabya. Munnange naawe ekiwulire ndowooza yonna omanyi teri kintu kisinga kuluma muntu
nga bali mu kubeera nga bamutreatinga n'eddagala lye lyennyini kyabadde akola abalala nga naye kye bamuwadde. Kati Oshaba agamba nti mukulu Wangadya kawuliremu awo we tukwagala awo. Mariam Wangadya oyo ye ssentebe w'akakiiko k'eddembe alina obulumi ku mutima era ayogeza busungu. Kyesakkiriziganyizza na Mariam Wangadya weewalanga nnyo okwogerera mu busungu. 2 points kungweza nnumye. Mariam Wangadya nga ye mukulembeze okulota statement nolangira omuntu okumira ARVs ekyo kyabadde kinene. Omuvubuka yenna ampulira ku radio 4 omuntu yenna ampulira tolangira nga omuntu okupangisa abantu 99% mu Uganda buli mwaka kolaki nze ndi landlord naye mpangisa. Manyo bulumi mpangisa ebifo bya business ne mpangisa ne wensula anange mpangisa abantu we basula ate mpangisa ne business. Kati mmanyite okupangisa si musango niyo sango linga avuma mu nobo pangisa. Tovumanga omuntu obulwadde buli lwagamba nti onaamira ARVs obuvumya Uganda yonna kungu abantu balwadde. Abalwadde basirimu bayinza okubawera obukadde n'obukadde. Gwe Mariam Wangadya ojja kujja ku radio ovuma omuntu omu okumira ARVs emmenga abantu basiba basimbira okimanyi nti ARVs bazisimbira layini. Okimanyi nti ARVs ne government ya America Trump n'amala agjawo ARVs abantu bafa. Ompulira bulungi kye nkugamba ARVs. Kati omukulembeze Mariam Wangadya ojja otya ku radio nokola press conference nolangira omuntu obulwadde ekyokubiri the way he had dressed his boss. Nze siwagira President Museveni naye respect him that is the president. Ti gwe nga president omala galonda olonda abantu wakuwumbirako akakiiko tandiko kawe ekitiibwa. That is not leadership skills. Muddeyo musomeze ko ngona kyukamu endyogera. Kati wano situsiza pointi zanga sivumye. Wanolire bwankwata bagamba ekisajja bakikwatidde bwere wana jegera nti okuvuma kabonero ka bugwagwa. Okwogeza obusungu kabonero ka busirusiru. Okwogera byotomanyi kabonero ka buumba tutu. Ebigambo bya Bajjo bwatyo bwayalukudde Wangadya agamba nti Wangadya yayogere in that disrespective way, and another thing she should learn how to address his boss, and another thing and si kirungi nnyo kwogera muntu kumugamba ku bulwadde bwe n'ebirala ebiringa bwe bityo. Anyway, Nzeddeni Beyond the Newsroom kwe mukutu kuli nzikiriza wano wenyini wemba nsizira atoko kusibula. BTN Media Beyond the Newsroom. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.